Mukama feebazibwe nsanyisa okumanya nga gy'oli eyo manyi nga wannize dda nange obwedda nkwesunga nze Boaz nzize ne programu eno sumululwa leero tosumululwa nkya nva wali ku Light of Christ Church tukyeyitira ekiwonvu eky'omukisa era n'omuliro. Light of Christ eri Mutundu ekigagga zone yonna gy'oba ovudde oba Masaka Road oba ovudde Ntebe oba ovudde Jinja oba Kampala tuuka butuusi ku bitaala eby'ekitebi bye bikyaliwo byokka ekitebi awo kati awo kwata Mutundwe Road otambulawo katini nnyo kasita oyita ku Buhamps ekipande okiraba kinene kiri kyemmanga kiriko Light of Christ Church. Kakati ku Light of Christ Church tuba ne programs week yonna okuva ku Monday tuba ne program tuba ne service okuva ku saa 10:30 okutuuka ku ssaawa 2 ebeera yakutandika wiiki ne Mukama. Ku Lwokusatu tuba ne service ey'okusumululwa etandika essaawa 10:30 paka essaawa 2. Ku Lwokutaano tuba ne service tuba ne counseling essaawa 4 zennyini bwe zikusangawo mba nina okukulaba ne bwe zitakusangawo mba sikusuubira kujja ssaawa 4 zennyini. Kakati ate ne tuba ne service akawungeezi okuva essaawa 10:30 paka essaawa 2. Ku Sunday tuba ne service 3 esooka etandika essaawa 2 paka essaawa 3:55. Eno ebeera ya luzungu lwokka tembaamu kuvuunula. Kati ey'okubiri etandika essaawa 4 okutuuka essaawa 7. Ey'okusatu etandika essaawa 10:30 paka 2 awo 2:15 2:20 bwesityo 2:3 weekomaawo kuba ebamu okusiiga amafuta ebeeramu deliverance ey'amaanyi. Kakati olaba obudde bugendagenda mu kaawo katono. Njagala okwebaza abantu bonna ababadde mu kusiiba kwaffe okwamaze ennaku 7 nababuulira. Mukama yabadde mulungi nnyo, yatukoze bulungi, yatujjuzizza ebyama bingi. Kakati nno munnange njagala oyite munnaawo nga ngenda okutandika programu eno. Kirungi omuyite atandike nange. Bw'oba totandise nange kiba kizibu okuntegeera mu maaso. Atandike nange tugende mu maaso. Mukama wange Yesu nkwebaza kubanga ompadde omukisa olwaleero era nga bulijjo nzije njogere eri ensi. Njogere eri ekkanisa, njogere eri eggwanga. Nkusaba osindika omwoyo omutukuvu anyambe nsobole okunnyonnyola obulungi abantu bantegeere mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Webale Yesu, webale Mukama, webale Katonda ataggwaawo. Kakati mukwano gwange olwaliro ndoza kansooke ennyanjule ndyoke nkubuulire ekintu kye ngenda okubeera nga njogerako. Mu nnyanjula yange y'olwaleero ntandise n'ekintu ekipya. Mu nnaku zino tulina abalokole bangi. Amakanisa gaffe g'amaanyi gajjuza abantu bangi, gajjuza buli omu wonna ne wajjula ate nga mangi nnyo. Naye nawulidde nga nina okukwatibwako mbeko ekigambo kye nkugamba mu kiseera ekiringanga kino. Abantu bangi bali mu kkanisa naye ng'ate baazaawa. Mujjukira omwana oli ali mu Lukka eyagamba kitaawe nti mpa ebintu byange ŋŋende n'agenda n'azaayira eyo n'abyonoona. Abantu bangi baazaawa naye nga bali mu kkanisa mwennyini. Kiki entegeeza okugamba nti baazaawa? Bali mu kkanisa naye tebakola ng'ekkanisa bw'eragira, tebagoberera nnono za kkanisa, tebagoberera ku kangavulo ka kkanisa, kuyigirizibwa kwa kkanisa. Bali mu kkanisa naye ng'ate baazaawa. Abamu baaviiramu naddala ne bagenda ebweru eyo baddayo gye baali. Eno mu kkanisa bajjanga abazze okukyala naye ng'obulamu bwabwe obwedda baddamu ne babwambala nate ne babutambuliramu nnyo. Eno mu kkanisa babanga abazze okukyala kubanga oluusi oba babuuza gundi nga tokyalabika, gundi wabulira wa, gundi nga tokyalabika, ebintu module eyo. Kati nze ku lwange nina experience gye nfunye ng'omusumba. Abantu ababula ne mbabuuzabuuza gundi walaga wa, gundi nga sikyakulaba ne mbakubira amasimu. Lwe mbakubidde essimu bajja, lwe sibakubidde tebajja. Bwe nsirika nga basirika. Era bye bantu abasinze obutabeera mu kkanisa abo abakubirwa essimu
ekyo kijja kubanga Sitaani yayingiza omwoyo gw'okuzaawa mu mitima gy'abantu balina oluusi gye beeyagalira okusinga kye bayinza okuwulira wano mu kkanisa engeri gye bayinza okweyagaliramu. Kati ate waliwo ekintu Sitaani kyakola ekirala ng'akozesa abaweereza be ab'ettutumu ab'amaanyi okutandika okuleetera abantu okuyongobera mu kukkiriza kwabwe mu mitima gyabwe okubeera nga tebakyeweerayo ddala eri Katonda, tebakyatya kibi, tebakyatya ntiisa ya Katonda, tebakyalina ntiisa ya Katonda. Kwegamba Sitaani alina campaign gy'akola okuba nga ayoza brainwashing obwongo bw'abantu, abantu batandika okubeera ng'ekizikiza bakiraba ng'omusana, era abantu bangi beeyagalira mu kizikiza mpola mpola, ne mu lwatu mwennyini. Kaakati abantu bangi Sitaani abayingizaamu obutamanya, abatamanyi bangi nnyo ate era abatamanyi tebaagala kumanya. Ekintu ekyo bwe nkitunuulidde ne ndaba nga waliwo ekintu kye nnina okwogerako naawe. Omutwe gwe ngenda okutandikako okwogerako okuva ne kaakati okutuusa Kristo lw'ananuŋŋamya nguveeko gugamba nti towa Sitaani bbanga. Towa Sitaani bbanga. Bigambo bitini biringa ebitono, kiringa ekimpi naye ekintu ky'amaanyi. Kiri mu Befeso essula 4 (27). Temuwanga Sitaani bbanga, temuwa bbanga Sitaani, byonna bye bimu. Abefeso 4:27 agamba so temuwanga bbanga Sitaani. N'akomaawo. Kati nze kingenda okudiscussingako naawe okumala akaseera nga nkijja mu biri bye ngenze nga nkubuulira nga nsima omusingi. Kakati bwe bagamba nti towa Sitaani bbanga, kitegeeza nti omukazi oba omusajja mu kkanisa asobolera ddala okuggulawo oluggi n'ayingiza Sitaani n'amuwa akatebe n'atuula. Kakati kino kijjanga kulabula nti towa Sitaani bbanga, towa Sitaani bbanga. Sitaani bw'omuwa ebbanga n'ayingira, n'omuggula oluggi n'ayingira, bw'ayingira era atuula n'abeerawo. Era Sitaani bw'abeerawo, bw'ayingira mu bulamu, ebintu bitandika okukyankalana. Oba oyingizza omulabe, toyinza kubeera na mulabe mu nju n'olowooza nti obulamu bunaasigalanga bwe bubadde. Kyovulano Bayibuli eyogera n'egamba nti wabange oyo temumuwa bbanga, temumuwa bbanga. Omulabe Sitaani tomuwa bbanga. Mu kiseera kino abantu mu kkanisa basaba. Abantu tusaba nange nga mwendi tusabira mu bifo byonna, ku nsozi, mu biwonvu, ku byoto. Kati edda ffe twasabirangako ne ku mbalama z'ennyanja. Ku mbalama z'ennyanja tezaali nzimbe, naye akati bazizimba tewali na woyita kugenda kuzisabirako. Abantu basaba ne bagenda balwanagane ne Sitaani. Mwebale nnyo okusaba. Naye ekintu ekyennyamiza kiri nti abantu bagenda ne banoonya Sitaani ku nsozi bamukube, naye nga Sitaani bamulese waka, nga Sitaani yabayingira dda mu mitima, nga Sitaani yayingira dda mu mirimu. Temufuuka bannaddiini. Waliwo bannaddiini abamu abalinnya n'ennyonyi ne bagenda mu nsi ezeewala ne bakuba Sitaani omunene, naye nga Sitaani bamulese n'eka. Balina amasabo, balina irizi, batamiira, ne bagenda ate bakube Sitaani omunene ali eri. Tokkiriza Sitaani kufuula munnaddiini eyagwedda. Kyennyamiza nti abantu oluusi bagenda ku nsozi bakube Sitaani, naye nga ate Sitaani bamulese waka. Sitaani bayingidde naye mu bulamu. Sitaani bamugaluza ali eri, naye nga ye yabeesooka dda. Okulwanyisa omulabe eyamalidde okwesogga si kintu kyangu nnyo, my dear. Kakati njagala okukutegeeza nti oba owadde Sitaani ebbanga ayingira, ekyo nakyo nja kukyogera engeri gy'owa Sitaani ebbanga era ayingira atya. Abantu abasinga obungi ebikolwa byaffe n'enneeyisa yawadda Sitaani ebbanga n'ayingira n'atwesogga. Katugenda tugende ku lusozi n'ogera n'omukubirayo naye ng'omulese. Bw'ova eri ku lusozi ng'akwambala, bw'ova gye wagenze ku kyoto ng'akwambala, kubanga wamuwadda ebbanga n'ayingira mu bulamu bwo. Nga njogera ebigambo bino njagala okutegeeza
waliwo abantu sitaani alinga be yawa contract okujja okwonona omulimu gwa Katonda. Amazima bagamanyi, bategeera ekyokukola, naye banoonya abantu be bayinza okuleetera okuzikiriza. Mpola mpola bali ku level yaabwe ya waggulu, boogera ebintu ebiyonkobeza emitima gy'abantu. Abantu ng'abo baanyiiza Pawulo lumu. Waliwo omusajja bamuyita Alexander. Omusajja bamuyita Alexander, katumusomeko mu Timoseewo ekisooka essuula emu. Timoseewo bino tebyakasooka olwaleero abantu okwagala okwonna omulimu gwa Katonda. Bono n'omulimu gwa Katonda nga banoonya likes, n'ayogera ebigambo byamanyi nti bivuunika omulimu gwa Katonda kubanga ayagala afune abantu abamugoberera bangi. Naye ng'ekyamazima akimanyi abo Katonda alibakangavvula mu busungu bwe obutoogerekeka. Kubanga bino bye twogerako eby'ekigambo ky'enjiri, ono si saakaasi, guno si muzannyo. Wano tunoonya obulamu abaana ba Katonda bayinza okuwonera obusungu bwa Geyeena. Kakati wano tetunoonya likes, twogera mazima, tulina kwogera mazima. Waliwo abantu bano Timoseewo ekisooka emu 19 paka ku lwa 20. Pawulo agamba atya nti kubanga mmanyi ng'ekyo Filipo ano mbadde sikira bulungi kirinviiramu obulokozi Abafilipi ekisooka mbadde ndooza nkoze bubi mbadde nsomye bubi Abafilipi ekisooka sorry mbadde nkoze bubi mbadde ngamba Timoseewo ekisooka emu 19 wagamba nti ng'onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi abalala gwe baasindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe. Olwabiri mwabo ye Kumenaayo, omusajja Kumenaayo baali balokole, baali bakkiriza, baali bamanya amazima gonna, ne Alexander bennawe eri Sitaani balyoke bayigirizibwe obutavumanga. Kakati waliwo abantu bangi olw'okuvvoola nga banaatera okugwa ku busungu bwa Katonda. Waliwo abantu nga bamanya amazima naye nga bajja mu kibiina okubuzaabuza ekibiina, okuleetera abantu okuyongobera mu kukkiriza kwabwe n'okulowoozesa abantu indirectly nti ebya Katonda byakuzannya si bya ddala. Kakati ekyo nakyo katulabeko ne mu Befeso ekyokubiri era ku musajja oyo omu ekyokubiri essuula 4 Timoseewo ekyokubiri essuula 4 kansomeko olw'e14 n'olw'e15 wagamba nti Alexander omuweesi w'ebikomo yankola obubi bungi Mukama waffe alimusasula ng'ebikolwa bye bwe byali. Olw'e15 oyo naawe omwekuumanga kubanga yaziyiza nnyo ebigambo byaffe. Kati waliwo abantu bangi nnyo mu kkanisa balinga abali mu kkanisa naye nga baziyiza omulimu gw'enjiri, babuzaabuza abantu, boogera ebintu ebikyamya abantu bagenze baddirira mpola. Kakati kyova olaba ggwe omwana wa Katonda kikugwanira okubeera omuntu amanyi okusoma Bayibuli, akkiriza omwoyo omutukuvu n'akuluŋŋamya. Kakati kangende ku kirala nga nkugamba nkyali mu Nyanjula. Of course Enyanjula erina kubeera nnene. Wano ngiyita mu bwangu nnyo ne bwe mbeera eri waffe mu kyomvu eky'omukisa n'omuliro. Enyanjula etwala mukka olunaku nga nkyagikola weewaawo ennaku 2 nga nkyali ku Nyanjula. Kakati njagala okutegeeza nga sinaba kutuukira dda ku kinyusi. Gwe yalokoka mwana gwe, mukyala gwe, mwami gwe, eyo ewammwe bakumanyi ng'omulokole. Eyo ewammwe eyo bakumanyi nti oli mulokole. Ku mulimu bakumanyi nti oli mulokole. Obeera otya omulokole ne batakumanya? Abantu okumanya nti oli mulokole ago maanyi agakulwanirira. Nze nali nsoma ku O level, nali mulokole era navanga ku ssomero ne tugenda okukuba crusade. Era ku ssomero kwe nali ku O level kwe namalira O level nabuulira enjiri nempita n'omusumba waffe Eriya Kintu, musumba w'e Kabwa Redeemed Church.
n'abakkiriza abaaliyo abala ne bandi nga nvaayo waaliyo abaana abaalokoka nga basoba mu 1,000 nga mwalimu n'abasomesa. Omusomesa omu yaŋŋamba nti mwana wange Bowazi nsomesezza abaana bangi naye teri mwana yali ankyusizza. Nabuulirangayo enjiri waliyo abaana ab'effujjo abawala n'abalenzi ne bangi nnyo kati basumba bangi basumba. Nali mbuulira enjiri gwe gy'oyita bakumanyi nti oli mulokole. Nze kaakati ekigambo ky'okulokoka nga ndi ku ssomero kyanyweza obutagwa obutakyama kubanga baali nange babiyitanga bizibya mu biseera byaffe. Bajja kuleeta ekizibya abaana ne bagenda ne bayingira mu mazina ag'omunyigo abamu nga geesuŋŋanga mbaga nze saagayingiramu. Era kizibu nnyo okugamba nti nasoma mu ssomero omwana omu nannyigako ku ssomero nga tebanyiga teri yannyigako nga bagenda mu munyigo ab'ennaku zino bakiyita squeeze dance. Nze nali neewalira ddala ekintu ekiyinza okunsuula mu katego naye abaana baalokoka bangi nnyo. Nekyenkubuuza gwe ku mulimu bakumanyi nti oli mulokole? Ku kyalo bakumanyi nti oli mulokole? Tulina abawala bangi mu kkanisa zaffe nga muli balokole. Mukuba bulungi engalo, muyimba bulungi, musinza bulungi, ne engeri yammwe eraga Kristo. Engeri yammwe gye mweyisamu eraga Kristo. Tekyewunyisa nti tulina abaana bangi abawala nga bafumbiddwa abasiraamu kubanga eri omusiraamu takumanyi nti oli mulokole oba oli mulokole ow'ekibogwe. Kakati bw'omala okugwa mu nsobi n'omusiraamu ng'ojja tutawanya tukusabire ono omusajja mwenzi gwe kyoyita obwenzi eri nzikiriza yaabwe era bagimanyi bagyeyagaliramu. Mu butuufu afunye ggwe naye kyatanakubulira nti agenda kufula n'owookubiri n'owookusatu n'owookuna ggwe oba akuleetere n'obwana nga bwolera. Bakumanyi engeri yo egulumiza Katonda. Oba kitegeera kye nkugamba? Lumu nataasa omuwala omu omusajja yali agala muwasa naye omuwala ng'agamba nti nze ndi mulokole munnange kono omusajja ng'agamba nti nange era sirina nnyo njawulo kati kyava mugamba jangu ku kkanisa tusabeko ffenna. Najja ku kkanisa ne basaba bonna kati mba nsaba ngenda mpita ku bantu omusajja ng'ava sayidi gye mpitirako ng'adda sayidi eri. Omanyi Omwoyo Mutukuvu ali so smart. Bwe najjanga sayidi eno ng'omusajja abanga asaba ng'adda sayidi eno nga nsabira abantu bonna kati ye nga simusabira. Bwe nadda katuuti Omwoyo Mutukuvu yakikola sinze nakikola nenga nti omwami oyo yajjeko wano maaso omwami oyo bw'ati ajje musabireko. Kati omwami ono gwe baleese nge simanyi nti sisita yamuleese nga omusajja ng'ajja kubanga alina omuwala gwalookeera tayagala kugaana ng'ajja musabira. Bwe namusabira omusajja ng'avaako ebintu, omusajja ng'akuba emiranga, omusajja nga yeeziringula, omusajja ng'adda eno nga musabirira ddala. Nga ekisenge nekituuka n'atereera ne baddayo n'omuwala. Bwe baddayo n'omuwala n'agamba nti toddangamu okundeeta mu kkanisa eno, kkanisa kyeno muwandeese, omusajja nzijeko ebintu byange. Omuwala waategeerera nti omusajja gw'abadde ali naye musamize awedde emirimu, musamize nnyini asawula si bano abalogologo naye musamize. Mu makanisa tulinamu abantu olw'obutogera ki kye bali abantu okubategeera ng'abamu kaakati badeetinga basamize. Wakkiriza Yesu Kristo ekyo kikulu naye abantu bamumanyi. Kristo si irizi, Yesu si mumbwa. Lwaki omukweka? Lwaki okweka Yesu? Tolina kumukweka. Abantu balina okumutegeera n'abuwamu bamutegeere. Oli munnyo gwa nsi. Bw'otobeera mu nsi, ensi teyinza kunyuma. Ne bw'oba oli munnyo gwa nsi nga toyogera ku Kristo kitegeeza oweddemu ensa. Kati ogasa ki? Oli musana gwa nsi. Olina okwaka buli gy'oyita. Oli kibuga ekyakubwa waggulu ku lusozi ekitayinza kisika. Buli omu akirengera okuva gy'ali. Tewali akoleza ttabaaza n'agikweka wansi w'ekitanda agiteeka ku kikondo eyakira abantu bonna abayingira mu nnyumba baleme kwekoola.
okukkiriza ku okulokoka kwo kugasiza kutya ensi. Bw'obanga Yesu ogenda omukukulira then yamala biseera okulokola abantu bakumanyi fa ku byokuyimba oluganda wuuyo ayimbye wuuyo ayingidde wuuyo akoze bw'atyo wuuyo awanise emikono. Ekyo tekimala. Gye tuzaalibwa, gye tutambulira, gye tusula, gye tukolera, abantu balina okumanya nti tuli balokole. Abantu balina okumanya nti oli mulokole. Ge maanyi agasooka gwe okubeera omulokole, maanyi agatoogerekeka, maanyi nno amanene. Nze kyantaasa ebintu bingi ku mulimu gye nakoleranga, gye nasomeranga, olusi twakolanga ne tusulayo, naye nga ndi mulokole. Era ng'erinnya lyange mulokole. Nga n'emizimu ngigoba ku bantu wadde nali sinnabeera musumba. Nze bwe nafuna Kristo nafuna ekintu ekimpa okwenyumereza, kubanga Kristo lyerinnya eriri waggulu w'amannya gonna. Abo abafuma ba Kristo bwe kaseera olunaku lumu bajja kuvunnama, kubanga buli maanyi gonna galina okuvunnamira Yesu Kristo nti ye Mukama. Olwaliro njagala kwogera naawe nga nkugamba nti saani tomuwa bbanga. Nkyali ku nnyanjula mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati kabi kanene nnyo. Abantu baggulawo enzigi, Sitaani n'ayingira mu bulamu bwabwe n'abamuwa n'akatebe, naye ate bagenda bamunoonyeza ku nsozi bamukube. Bamunoonyeza ku byoto bamukube. Bamunoonyeza mu mayumba eyo bamukube. Sooka olwane n'oyo yayingira mu ggwe, omulaba ali mu ggwe akukuba. Kitegeeza ki? Bwe gamba nti Sitaani tomuwa bbanga, mba ntegeereza ddala ki? Bwe gamba nti Sitaani tomuwa bbanga, okumuwa ebbanga kitegeeza okuganya ekibi kyonna okuyingira mu bulamu bwo ne kikolera mu bulamu bwo. Ekibi kyonna okuyingira mu bulamu bwo ne kifuna foothold mu bulamu bwo ne kikolera mu ggwe. Nga bwe nnyonnyola bulijjo mikwano kyange ekyokulayita, nawe njagala okugamba nti nze kyempita ekibi si kwe kunywa omwenge, si kwe kwenda, si kwe kubba, si kwe kuloga, si kwe kutta, wadde nabyo bibi binene nnyo. Naye abaana ba Katonda balina ebibi bo bibaalonda nti okuloga, okubba, okutta, ne bagamba nti ebibi byokka. Naye nze njagala okuba definition yange olwaleero era ogitambulireko. Kye bayita ekibi kwe kubeera n'ekintu kyonna ky'okola nga kikusaliza omusango. Anything. Kuyinza okutaba kwenda, kuyinza obutaba kubba, ne n'okwenda kuyinza okubaamu, n'obulogo buyinza okubeeramu. Naye buli kintu kyonna ky'okola mu bulamu bwo nga kikusaliza omusango mu maaso ga Katonda, ekyo kibi. Kyova olaba Bayibuli erina ekigambo kyeyogera wano mu Zabbuli 139. 139. Omanyi bwe mba sirina muntu ansomera Bayibuli ntawaanya. 139. 139. Where are you? 139. Onyo olusooka wagamba ayi Mukama wannoonya nze wammanya. Mukama mukkirize ayite mu bulamu bwo, akwekebejje, akutegeere ate akumanye. Wannoonya nze wammanya. Onyo Olw'abiri-mu-esatu n'Olw'abiri-mu-ennya wagamba watya? Onkebere ayi Mukama, omanye omutima gwange, onkeme omanye ebirowoozo byange. Bw'abaawo ekibi kyonna mu ggwe, kkiriza Mukama akkebere. Va ku biriggo biwateekako sita nti ekyo kyekibi kino kyekibi kino kyekibi. Kkiriza Mukama yakusongere ku bibi byalowooza ebiri mu bulamu bwo. Olw'abiri-mu-ennya, olabenga ekkubo lyonna ery'obubi liri mu nze, era onnuŋŋamyanga mu makubo oba mu kkubo eritakoma. Saba Mukama akuluŋŋame, akulage. Mbadde nsoma Zabbuli 139 onyo olusooka, n'ensoma n'Olw'abiri-mu-esatu, n'ensoma n'Olw'abiri-mu-ennya. Kakati ekintu kyonna ky'okola nga kikusaliza omusango, ekyo kibi. Kankuwe example butine nnyo. Omuntu okukozesa kifiiriza
ng'ofiiriza abantu abalala naye nga ggwe olinnya waggulu ng'okola kifiiriza nga ggwe olinnya waggulu katugambe waliwo ebintu bye mwetaaga awaka n'olaba nga obirina biraba bikozese n'olaba aleese ekintu ekifaanana ng'ekyo obadde okozesa n'okweka ebibyo ne bakozesa ebyomulala paka ebiriggwawo ng'okola kifiiriza ekyo kibi it's a sin nkuwaddeyo omuntu obutini ennyo ekyo kibi okulumika abantu emboozi zaabwe ez'ekyama nga ggwe buli kaseera ogenda olumika kyova olaba mu buto baabitukubiranga n'obitukubira ng'okusanga ng'olumika guba musango gwa naggomalanze gye nakulira kati nga ogenda olumika abooluganda olumika enzigi z'abantu omanya ebintu byabwe ebyekyama nomala n'otandika okubisa envuza ng'ogenda obirangirira abantu oba si kyo noweefuula nnabbi wawulidde omuntu ng'ayogera ekintu kakati bw'omusanga noga mukama ndaze ng'olina kiro na kiri mukama ndaze ng'oteesa kukola bwe kiti naye ng'olumika that's a sin abantu bangi balumika ne bamanya abantu bye boogera n'omala okutegeera byayogedde nejja neweefuula nti katonda yaŋŋambye ekyo kibi kakati oba ofuuse agent wa sitaani tokkirizanga kubeera dijje wa sitaani oluusi oyinza okutegeera katugambe obunafu obuli ku muntu n'obutambuza kibuga ku kibuga kanisa ku kanisa muntu ku muntu abooluganda gye muli mukama yeebazibwe ensi eno nno nzibu owooluganda oyo mulabira awo n'ekiro nakiri na kino kati nga gwafuuka dijje wa sitaani bayibuli si bwetu bweyogera ekintu kyonna ky'okola mu bulamu bwo nga kikusaliza omusango ng'omanyi nti si kya bwa katonda that's a sin saba katonda akuwa amaanyi okusobola okujejjako abantu bangi okwogeza katonda nga tayogedde that's a sin waliwo kirowoozezaako nti kibi kinene nnyo waliwo kitegeddeko nti katonda akivunaana n'avunaana abantu abagamba nti zibasanze abagamba nti mbagambye naye nga sibagambye omanyi nga that's a sin ekitegeeza bw'oyogeza katonda nga tayogedde sitaani yaba ayogedde oba wamuggulira dde oluggi atudde munda mu ggwe waliwo kitegeddeko nti okutunulira abantu n'eriisa ebbi n'obutabaagaliza n'okubakolokota n'okubakyawa nakyo nga kibi mwe mutunuulidde agabya aganene kasita sinywa mwenge kasita senda kasita seetunda kasita sikola bwe tuti naye obuno bw'olabanga obutini sitaani abubyudingirako bufuuse bunene nnyo mu bulamu bwo ndi ku musingi temuwa sitaani banga buuza mukama gwe bw'ontunuulira eyo ondaba otya waliwo ekintu kye nteekeddwa okukyusa mu bulamu bwange bw'abanga waliwo ekintu ky'oteekeddwa okukyusa ddala kikyuse mangu ddala mu linnya erya mukama waffe yesu kristo ebibi bingi nnyo sitaani byakola byateeka mu bantu walalabyeko omuntu ng'olina obusobozi bwonna obuyamba omuntu najja ng'akaaba gy'oli nga yeetaaga emitwalo 2 gyokka okusavaivinga yeetaaga omutwalo gumu olina obukadde ne sente ozirina n'okaabanga ye n'otandika okukaabanga ye bannange gwe n'okaaba kitono bannange nze ndowooza okaabisa nakyejo naye ekiri ewange tokirabangako ng'osobola okuyamba omuntu 15 abeerewo naye n'ogaana okubaako ekintu kyonna ky'omuyamba sitaani aba amanyi kaakati aba akutaddemu sitaani aba amanyi nti kati akutte mu mutima omugguliddewo kubanga ezo si nkola za kristo yaliisanga abayala sitaani yayagala abayala baffe sitaani yatayamba yesu ayamba lweno mbadde ndi ku introduction mbadde ndi kukwanjulira naye mu maaso awo tugenda kwongera okwekebejja ebigambo bino mu ngeri ey'enjawulo kitegeeza ki obutawa sitaani banga nze Boaz nfuddeyo ku Light of Christ Church ojanga n'otulabako n'ogamba nti nze nakulaba ku TV nzize nsabeko naawe ndikwaniriza mu linnya erya mukama waffe yesu kristo kakati nkugamba nti mukama kuume beera bulungi tofanga nga tolokose mu linnya erya yesu mukama kuume